Bamuwereddwa kitaabwe nga dino ukola bintu nga tibiri mu bulambulukufu tosobola akola kusalawo nga tiweebuza ku bantu bonna oba n'ekigendeerwa ekiri hiddeni bitandise okutundibwa nga tutegeina kutegeera famire. Abooluganda babuulidde RDC ng'omwana Kibanda bwe yakulira waka waabwe era nga mwana wa ssenga bwe kyokka kati abeefuulidde. Mu lukiiko Kibanda akakasizza nga kitaawe w'abaana bano agenda mu maaso n'okujjanjabibwa obulwadde bw'okusannyalala e Kampala bwe yamuwadde obuyinza okuddukanya emmaali ye era ng'alina n'empapula ezimuwa obuyinza. Mu mateeka batabani ba Muzeeyi Lukungu kye bawakanya nga Ayubu Lukungu bw'annyonnyola. Ekipapula ekyo kya Power Vantone mbati musimye kino kyenkobye mujje muyite baba we muba muniize namukoba nti niwe ogwana okufa baba era kyemuyitira nzira kintu kyamulwere kyerena nti oba nenda byapa oba nenda numba oba nenda sente ebintu bino omulwere yange misanga alowooza nti mukubo n'okukwe ninsobola okufuna esente nakola ki namwidana. Ekisinza okuzaalira Kibanda obuzibu be banna okumulumiriza nga bwe yaleeta empapula ezitakwatagana nga zaaliko na kinkumu so nga kitaawe musajja manyi okuwandiika era asobola okuteeka omukono ku biwandiiko kiyite siginica. yaera baluwa eyindi ekoba nti Muzeeyi tasobola kusayininga kyova akozesa ekinfumu kyandaga omuntu ono alikola bintu bya kifere. Bakyala b'omugagga Lukungu okuli Suliana Namukose ne Stamile Namukose sako Gladys Namulondo balumiriza Kibanda nga we yabalalisa edda okubagoba mu nnyumba yaabwe agenda bapangisize. Ebindi biri awo biri kwesunga numba bida kulowooza nga tisoloza nswa nga bisoloza moya gati ganswa nanakoba ebigambo ebyo ni Sulaiman Kibanda omwisega gabibazaale bubogo oba oli kwenda kwogera kyoyogera nensambo nabo ndowooza ti atuukana kuba mukaako ojaawo aye ate kojaayo mwene naye andeeta olibwa siwaire nga baakuba obuyinza aye buli muntu waabanga omubisa bubi abapangisa bonabona balirabulira omwami oyo. Grace Mugabe ssente w'ekyalo kino ne Godfrey Mwembe meya w'e Namutumba bakubaganya empawa ku biwandiiko ebyaleeteddwa Kibanda obimuwa obuyinza okuddukanya ebintu bya Muzeeyi Lukungu nti yandibanga yeeyambisiza embeera ey'okubanga Muzeeyi mulwadde n'ajingirira. Kambe ebiri gano stage managed mu mateeka agali muno tayinza kubanga ali kikumi ku kiina kyo mu kutegeera kwe. Era oyinza okuba nga ayinza okwogera saaga n'ekigambo okujja okukasaayo do ng'akabwebi kagemyeku nga kale ekyayogera tekyalikola ki okwebuuza kuki kuba ebintu ebyo bagema ku batya era wokikola nga tuweebuuziza ku mwino ekyo kiba nalandikweyi. RDC Mabito abudde Kibanda beewa kisa yajjako obuvunaanyizibwa kyokka ne yeerema. Aye dissatisfaction eno eriwo niiwe osobola okutoolawo embeera eyo yona okobota abaana pera nawe ekibanga n'ekyo nze ndizeeko kuki oliko nfuna oba tolekereire famire. Kibanda agiddwa muganda we Ivan Musenge ng'agamba nti asobola okulungamya bafamire bano. Sula mwidi kyali sula ebintu bye byalina bimumala munsi okubaamu nga talolonkaine nti ayenda bugaiga bwa Lukungu ezira ku kintu kyayenda. Babanga tibenanze kwidanda bamulwaire kintu kyangu ino either bajje bakoba omulwaire asaze empawa z'obatone oba babite mu mateeka basaze empawa z'obatone zembale kulira ekintu kyabene bagulu. Hashim Kule manager w'MTN mu kitundu ekyo ategeeza nga basobeddwa ku muntu omutuufu w'okuwa ssente z'obupangisa. I vote to one because we try to avoid a situation where sente odigemi waditayo olaida akobe the next day mone sente jedaja Richard Musana Myoka RDC asabye enjuyi zombi okudda mu lukiiko olunaku olw'enkya kyokka nga Kibanda ne muganda we Musenge ne babiganye. Nga esaawa 3 twongere okuwulisa ensonga edo twongere okukumakuma abantu baife kyongedde okunyiza abooluganda abalala ekidiridde kubadde kulwanagana na kuwanyisiganya bisongovu. Ivan Wakibi yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.
Papa Francis ayingidde olunaku olw'ekkumi ng'ajjanjabibwa obuko obumuli mu mawugwe ne mu nsigo ekyaviiriddeko abasawo okumussa ku byuma n'okumuteekako ecupa z'omusaayi obulwadde obumutawaanya bwewanisizza abakristu emitima. Embeera y'omulangira w'ekereziya Papa Francis ow'emyaka 88 tennatereera okuleewebwa ekitanda mu ddwaliro lya Gemelli Hospital erisangibwa e Roma ennaku 10 emabega. Ekiwandiiko ekivudde Vatican kiraga nga Papa Francis awumuddemu naye ng'embeera ye tennatereera ng'atawaanyizibwa mu kussa n'obulwadde obw'ensigo. From the Vatican, an update. The Holy Father remains critical, however he hasn't experienced any further respiratory crises. Tests indicate mild kidney failure and the 88-year-old is still receiving oxygen, but he is alert and even participated in Mass inside his suite at Rome's Gemelli Hospital. Papa zasibwako omukka ogw'obulamu n'eccupa ez'omusaayi okutaasa obulamu bwe nga kiva ku bulwadde obw'ensigo obumutawaanya. Gathered outside the hospital, dozens of the faithful. We are students from India and Brazil, and we came here to pray for Pope Francis. So every morning we are praying for Pope Francis's health to be restored. Papa yaweebwa ekitanda mu ddwaliro lya Gemelli ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno oluvannyuma lw'okukalubirira mu kussa nga baasooka kumujjanjaba amawuggwe baamuzuulamu obulwadde bwa nimoniya. Ekiwandiiko kiraga nti n'obutafaali bw'omusaayi gwa Papa ogwabadde wansi kati gweyongeddeko. Ekiwandiiko era kiraga nga Papa yateye mu misa wamu n'abo bamuli okumpi. He's very well loved, I think, by Catholics in general. He's a very popular pope. When we love her to have the gift of some more time with him. Kyokka ku Lwomukaaga Vatican yategeeza nti Papa yakaluubirirwa mu kussa era embeera ye yali etabuse. Ancora nel sacro rispetto della vita del creato. In this type of outdoor celebrations, the Pope usually takes the opportunity to greet the faithful from the Pope-mobile. But this time, he left directly for home in a black Fiat, without being able to go around St. Peter's Square. Olunaku olw'eggulo ku Sande, Papa yafulumizza ekiwandiiko ng'asaba Abakatoliki mu nsi yonna okumusabira oluvannyuma lw'okuyingira mu wiiki ey'okubiri nga tabawa bubaka nga bw'atera okukola. Congregation, and I could hear other Australian accents, and people were praying for the Pope. The priests were providing special prayers for the Pope today. He's a man like you and me, even though he's the Pope, which means he has his own fears. Even the Pope is afraid of death. Even the Pope, and quite recently as well, he indicated that should he die, he hopes it will be quickly rather than a long period of suffering. Papa aludde ng'atawaanyizibwa obulwadde mawuggwe okuva ng'akyali muvubuka ekyamuviirako okuggyibwamu erimu ku mawuggwe. Omutukuvu Papa azze ng'aweebwa ekitanda enfunda eziwera mu malwaliro nga bamujjanjaba obulwadde bw'amawuggwe. Mu kiseera kino abakristu bangi bagenda mu ddwaliro Gemelli okusabira Papa wabweru waalyo Katonda asobole okumusuusa. Ate maama asobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'abaana be beyeezaalira okumugoba mu nnyumba bba gye yamulekera. Ono agamba ab'obuyinza bamuyambe bagonjoole ensonga kubanga talina wakutandikira. Justin nakuwa omutuze ku kyalo Biboye Katiiti mu Gomba Makulu Biti Luweero. Abaana abasatu beezaalira mu bbo omugenzi David Matovo okuli omusika Wycliffe Sako emyaka 7 Brenda Bukere emyaka 8 ne Kasozi Ivan emyaka 2 bamugoba mu nnyumba mu yabakuliza ne bangobera ddala waka era sikyali nnya waka. Maama Nakugo tusanze mu nnyumba gy'abadde azimba agamye tubuzi bwonna bwavudde ku kutunda ekitundu ku kibanja asobola okuzimba emizigo abaana abasatu bwe balina okujja ssente zibabeezawo kubabamu baagana okusoma naddala omusika ng'emizigo gino singa agizimba osanga asobola okubeeramu n'okugyamu ssente zibabeezawo. Yasika oyo yennyini yasinga okutawaanya kuba yeyangobera ddala waka n'aŋŋamba siddawo okulinyawo kenaalinyawo agenda kunkuba ankulule paka lwanaatuusa mu luguudo. Naye ng'ate abaana abo okusinziira taata waabwe yabalekawo nga talinaawo nti aleseewo ekintu kyonna ekivaamu ssente. Ne mugamba tosomye ekiri awo, ne mugamba katuzimbe ennyumba zino
osomyeko ka holding osobola otuteeke mu bizinesi ya holding otandike okubeera ng'okoleramu era ennyumba ne tuzizimba ne tumala okuziwa yalinga bulungi byonna ebyetaagisa munda ennyumba zibadde zibulako kusiiga kalangi n'abapangisa twali tumaze okubafuna agaseko nti bayamulekera abaana bano ng'abato nnyo mu mwaka 2013 n'abakozi nga tewali kyatunze nga bebakuzi yatesiza nabo basobole okuzimba emizigo kyokka kyamawunyisiza ate okuba ne bamugoba mu nnyumba y'abakati omusika yagisulamu nembakuza kuba omwana omukulu yali mu myaka 13 era yali mu siniya 1 kati yamaliriza okusomesa naye abaana ne banneefuulira tuba tukyali mu mboozi n'ennaku omusika Saka watuukidde wabula okumukwata ebifaananyi kibadde kizibu olw'ebirago byawadde Saka ategeeza nga maama we batayinza kubasalirawo era n'amujjukiza nti yali abakuma bukuumi nga ye yali yanobadda mu maka ago sekambabuulira ebigambo bino bye bisooka ate bye bisembayo maama tosobola kutusalirawo lino ettaka lyakijjera tulina okuziikaawo wano tetugenda kugabanawo wemba mwagala oba temwagala Saka ategeeza nti nnyabwe yabuleka n'agenda n'afumbirwa nga kati balina okumanya omuntu agenze omuvumbo obulala alina kufuna kyenkana ki bw'aba yalekawo abaana be n'afumbirwa kuba wafumbirwa n'apita afuna kyenkana ki bamalira obudde bungi nnyo okubeerawo nga mbakuza kuba baali bakyali bato nembeerawo nemala okubakuza wadde bo beekwasa mbu nafumbirwa naye emyaka gyengenza nfumbiddwa mwaka gwa 2024 kyokka ng'abaana babandekera okuva mu mwaka gwa 2013 taata waabwe we yafiira nendyoka nvaawo neŋŋamba abaana bakuze nendyoka ntambula nakuwasizire nasaba radisi w'eruulu Richard Bwabye okuyingira mu nsonga zino olw'abaana bamugobye maka ga bba nsaba RDC kuba natuukako mu ofiisi yo onnyingirire mu nsonga zino ssentebe w'ekyalo Kato John agamba nti abaana bano batabbo kubanga nnyabwe yabakolerera ate ne ssente tewali yadde kyeyalyako ng'ayagala babeere bulungi sikkiriza nti yali akuna ekifumu wano ekifu kino yazimbira baana si bibye y'omuvubuka omusika yasinga okukumamu omwoyo kabita baana bamuwa ebibakola nti kidukaRDC wasabeka Ssentu Nkagere yakusakidde eggulino ku Lwabukere TV eyo nga tuvuddeyo bo aba crime intelligence okuva Nateete baliko abavubuka be bakutte nga bano baludde nga bafera abantu n'okutuuka okubabba ssente ku ssimu poliisi eyisaawo bonna abazze babbibwako amasimu okugenda Nateete aba crime intelligence okuva Nateete nga bakulembeddwa Maclean Kemugisha n'akulira okulenza kuziba emisango Nateete ku Semariete bakuta abavubuka basatu okuli Lubuka Fred Kintu Henry ne Sichanzi Nicholas abaludde nga bafera abantu ku masimu nga bayita ba customer care ab'MTN abavubuka nga babeera amasajja kibiri baludde nga bakubira bakasoma ebimutiini abanyonyola nga bayinza buzirina obuzibukakana nga bazibbyeko ssente kubira abantu amasimu tugamba layini yotugenda gibulookinga tumulera ensobi supervisor tuzikiriza kubanga supervisor wemutiinibulookinga tumala netufunayo oyo atabimanyi atamanyi nti wali abafere bano gyebakwasiza esimu gyebabbyeko ssente nga bakwadde nga ssente bazigabanyidda ne bagulako n'ebintu mwali bameka nga ofiisi watukola nga ofiisi babazizeyo gye basula okunula ebintu byebakusa ne ssente enkalu nga gyebaggyeko badde ku pikipiki omufaliso omunene TV ng'omu ategeezeza nga bezikozemu emidaala gya capati egy'enjawulo ssente wazigulamu ki nazikozesa nakolamu emidaala gya capati engulako ne TV miliyoni 8 nezigwa endala nezikozesa mu kyalo nga bwe nakugambye kitegerekese nti bano oluusi basanga abakadde mu byalo ne babategeeza okubasalira layini bwe babakwadde basangibwa n'omukadde bakimukolereko naye nga nali mbeera naye mu kitundu omwo kati layini gyobadde osala obadde omanyi gyeraga
abakulembeze b'ebyalo beebaziza ebyokwerinda okubataasa ku bantu nga bano abaziba babba. Bazze banoonyereza abamenyi b'amateeka ne babasanga mu kitundu kyaffe. So tuvumirira ekikolwa ekyo ate ne twagala tutwale omukisa okwebaza abakulu b'ebyokwerinda. Ko bujja okulaba nga abamu ku batuuze bange be bamu ku bamenyi b'emisango. Abakwate banyenda ab'ebyokwerinda engeri ibafiiramu abantu. Olwana ngambye alikwagala kalayini k'emutyeeni nfunire kalayini obulayini era nfuna omuntu nampandikiza n'oluseera nempandisa mu mannya gange nemuwa. Ab'ebyokwerinda basabye abazibe babbibwako ssente zaabwe ku masimo bagende ku poliisi nate tebasobole okulaba abantu abazibe babafiira. Martin Kiza yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV. Katikkiro w'obunyala Reverend Wilson Galimaka asabye abanyala okubeera obumu baleme kukozesebwa bannakigwanyizi abaagala okusaanyaawo obunyala abadde mu kulayiza abamu ku bakulembeze abeeyamye okuweereza obunyala ku mitendera egy'enjawulo. Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde twakulaze eggulire gataliiko nfuufu nga baganda ba Ssaabanyala Meja Beka Kimeze bamutwala mbirimbiri nga bamulumiriza okweza ebyobusika byonna n'okutunda ente ezaali zalekebwawo kitaabwe omugenzi ssaako ettaka erisaba muyiika 5. Famire eno teriwedde okukkiriza ebintu byayo okugenda. Embeera eno yawaliza ebyokwerinda okunywezebwa ku lubiri lwa Ssaabanyala okukakkanya baganda ba Ssaabanyala abaali bataamye obugo. Temujja gitwala okujja nomuleese wano Beka. Kati omwikirwako muyite Katikkiro wa Bunyala Reverend Wilson Galimaka akunze Abanyala baleme kutunula butunuzi nga baayisa abasekeeterezi beeyambisa abooluganda lwa Ssaabanyala n'ekigendererwa ekyokunafuya Obunyala. Era temukiira mukuleka Mukama nga kuyigiwako embeera engeri abantu bakyeruma nga mukoleki kubanga akusula muki abo baana bato omusobola okubakwata mbabasaya ku miguwa abasirika abakolaki mbabatwala. Reverend Galimaka okwogera bino abadde alayiza abakulembeze ku kyalo era ng'enteekateeka eno etandikidde ku kyalo Mbulakati Kyerima mu ggombolola y'Ekitimbwa. Okuteekawo abakulembeze bano kigendereddwamu okunyweza obukulembeze bwa Ssaabanyala okutandikira ddala ku byalo ku miruka okutuuka waggulu. Amateeka nga kulambika. Reverend Wilson Galimaka alagidde Abanyala obutalonda bakulembeze abatasoosowaza ensonga z'obunyala. Mulonde omuntu awulira nti anaatambula naki n'obunyala abatawulira olunyala. Omwikirwako era akubiriza Abanyala okusomesa abaana era n'okukola basobole okukulaakulanya obunyala. Abanyala mutwala abaana mu masomero mwabe mu maiso mweri obunyala bwanywe mubukoore tupe mabega wa Ssaabanyala tebababeega nti tuyinza okulonda Ssaabanyala wonde kyendo. Ategeeza nga Abanyala bwe batalina gwe balwanyisa nga kyebasinga okwetaaga kwe kulabibwa ng'eggwanga eryetongodde mu mateeka. Era teri abagamba nti tulwanyisa Buganda naye twe tulwanyisa embeera ey'okutunyigiriza obutakiza nti Abanyala ki. Samuel Mukombe akuliddemu enteekateeka eno era nga yakiikiridde minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bunyala ayogedde ku bukulu bw'omukolo guno. Ekisookeddemu kutuusa obukulembeze wansi buli kibadde kizibu nnyo okukunga Abanyala wansi. Kyokka ku Lwokuna abooluganda lwa Ssaabanyala baalaga nti balina buzibu Namunyala yenna ng'obuzibu babulina ku Ssaabanyala Beka Kimeze bwe balumiriza emize n'okweza ebintu bya kitaabwe omugenzi Nathan Mpagi eyali Ssaabanyala era nga baawera nti bajja kufiira ku Kimeze okutuusa nga bamusuuzizza ebyabwe olw'okuswaza obunyala n'ekitiibwa kya kitaabwe. Wafiira ku kitaffe oyagala mufiirako n'omuzimu gwako ogufiireko tugenda kukufiirako naffe. Tusaba Pulezidenti ayingire mu nsonga zaffe. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. N'emboozi ezo tugenda kusooka tukuwummuzeemu kyekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Akalulu ka Kawempe North kengedde okwewandiisa kutandika kwosa nkya. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly, all day confidence.
oluvannyuma lw'okutuusaako ebyafaayo by'oluli olulangira leero leka tukutuuseeko ebikwata ku kika ky'ennyonyi nnyange. Ono ye Katulu Tuuma Fenekansi, Katikkiro w'ekika omuwandiisi Kakumirizi Deogratius, Sulaiman Kyambadde Ssaabalangira, Ssaabalongo Lugendo Mayanja Obwesiga Kaboola n'abalala abazze okutuusaako ebyafaayo. Balindirire. Olunaku olw'enkya lindirira ebikwata ku kika kino mu bufunze. Kale mukuleke ennyo mukuumulamu ogwo katuyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Kino tukiguddewo n'abakuumi aba President wa NUP abakwatiddwa wiiki ewedde. Bano batwaliddwa e Masaka nga bagenda kugulwako emisango omuli ogw'okukuba bannamawulire, okubanyagako ebyabwe n'okwonoona kamera zaabwe. Mokozeka Pasco Sekasamba nga 15 omwezi ogwokutaano omwaka ogwedde ku kyalo Manja mu ggombolola Kiseke Lwengo waabaluka olutalo lw'ebigambo wakati w'omubaka wa Kimanya Kabonera Berwanika nga nenyakulira ekibiina ky'Union People Kyagulanyi Ssentamu akome ku bavubuka bali bavuma abantu awatali abagambako. Mu kiseera ekiwanika era awuliriza Commissioner Mathias Mpuga Nsamba abavubuka gwe bali bakola okuteeba ebiseera ebyo olw'essente ez'akasimu obukadde 5 ziyali afunye. Mukulu Kyagulanyi lekera okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuga mukulembeze nga naawe gw'oli omukulembeze. Embeera yatabuka mu lumba abavubuka b'Nup ne batandika okumuŋoola era ekyaddira zaali eŋŋumi ezatwaliramu Basaalumanya olw'akavubuka n'akalonde bamulekwa badduka ku mulamu gwa kitaabwe. Okulwanagana olwa Kyagulanyi yambalira Bwanika olw'okumunira ku mikolo okumutegeeza. Ebwembanze ndisaguyinze naawe Honorable Mpuga tetulina kutuuka ku levo eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka tuli baka. Kati wiiki ewedde abakubi ba Kyagulanyi bakwatibwa okuli Akirewo Kivumbi, Grace Wakabi amanyiddwa nga Smart wa Bobi ne Mugumya Gaddafi. Bannakibiina baludde nga banoonya okutuusa bakitegedde nti bali ku poliisi y'e Masaka. Okusinziira ku muwagizi wa poliisi Masaka twakasirye bantu bakuba bannamawulire okupanyako ebyabwe n'okwonoona kamera zaabwe. Waliyo okuziika kw'omwami yali amanyiddwa nga Sekasamba Pascal yali afiiridde bweru w'eggwanga. Kigambibwa Bobi Wine Our Nation Platform bato bwe yatuuka mu kuziika abantu batandika okukola effujjo ne babeera nga mu kukola effujjo lino baakubiramu ne bannamawulire abawera ddala nga 3 okunga kwogasse n'okwasa kamera zaabwe n'okwonoona amasimu gaabwe. Awamu n'amasimu era ne gabbibwa ne ssente ezitannabako ezaali zitamanyiddwa akaseera ako. Kasiri agambye nti bantu tebakoma kukuba namuli naye baatuusa n'obuvune ku bantu abali bazze mu lumbiire nga bagenda kutwalibwa mu kooti bavunaanibwe. Bano tubadde nga tubanoonya era tubakakasa nti tubalina abantu abo 3 abalala tebannabakwatibwa naye nga sofa bano be tulinawo essaawa yonna era bagenda kutwalibwa mu kooti babeere nga bavunaanibwa emisango gye bazza okuli okuba abantu, okubabba nga bababbisa eryanyi. Munnamateeka w'Nup Samuel Muyizi ategeezezza nti bafunye batandikira oluvannyuma olw'okumanya emisango egivunaanibwa abantu baabwe n'ekifo we bali. Bira bwe banaaba banguye enkya tuyinza okugenda mu kooti olunaku olulala lwonna nga fayiro emaze okutambula. N'essaawa eno enkya bwe baba tebannamaliza process eyo tujja kulaba ntufuna court bond kuba essaawa zijja kuba ziyiseeko. Jacinta Bwanika yakusakidde egguliro ku Lwabukedde TV. Ate ku Lwokusatu olwa wiiki eno abegwanyiza ekifo ekya Kawempe North lwe bagenda okusunsulwa olw'okukomekkerezebwe ku lunaku olwokuna. Kati akuli ebyokulonda mu Kawempe Rehima Nasuna alambuludde enteekateeka eno nga bw'egenda okutambula. Kawempe North erimu emiruka 9 okuli Waise 1 Kanyanyako Mamboga Kawempe 1 Kawempe 2 Kazo Angola Kikaya Kyeba Lempererwe ng'ebifo birondera 297 musonga abalonzi bale emitwalo 17 mu 75 okusinziira kwa kuli ebyokulonda mu Kawempe Rehema Nasuna ebini ebyakaleta abatabagala okuvuganya biva gy'okujuza Kawempe North kuliko FDC NRM NUP kwotadde nabo abajja nga tebalina bibiina. Party zonna ndaba ziri represented. FDC aganaga yabadde wano yapikinze ki yapikinze form tulina ba independent abazze kinoomu tulina mu party ya NRM twala Farida Nambi
tulina munuku naloya nakola so bangi nnyo tukyaba receivinga as they come or to our nomination forms. Agambye buli agenda okwesimba alina okusasula obukadde busatu era nga alina okujja ne risiiti. Millions 3 z'osasula n'otukkiriza ne betukola tukusabye byonna n'okomawo. Okuwandiisa kutandika ku Lwokusatu lwa wiiki eno nga 26 kukomekerezebwe nga 27 era lunamaliriza. Kampeyini zitandike mu butongole bwa 28 kukomekerezebwe nga 11 omwezi ogujja. Nasuna asabye abagenda okwesimbawo nga bajja okuwandiisa baleme kugenda n'abantu bangi. Bajje n'abantu babiri. Tulaba lwaki omuntu okwata emmotoka ennyingi ennyo takisi bikino ojja wano nga baleekaana ebizibu amakubo. Azini bannakawempe okukuuma emirembe baleme okukola effujjo mu kulonda. Okulonda tetubawula kubanga ffenna tuli bannayuganda. Twayiza namu kubegwanyiza ekifo okubadde Muhammad Luswa ng'ategeeza nti singa alondebwa alaze byagenda okukola mu nnaku 10. Ensonga esooka ya byabulamu ebyobulamu Kawempe North Constituency twalina eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Medical Center. Eryo lyo lirina okubeera nti liddawo bunnambiro mu nnaku zange 10 z'ensooka nazo mu Paalamenti. Ekyokubiri, unemployment, ebbula ly'emirimu n'okusingira ddala mu bavubuka. Ye Jacob Kasana ng'alina akabonero ka ssaawa ategeeza nti waakufa ku muntu wa wansi. Nayamba abavuzi ba boodabooda babe nga bafuna booda esoga esirika ssente ezakibanyampola naye nga zirika ssente katono ate nga zibeera zaabwe. Sadamu Mukibi amanyiddwa nga Khalifa Kanaga ng'agira ku KDFDC asangiddwa nga ayita Mbalonzi akakasiza nti ye azze kugonjola ebizibu biruma bannakawempe. Njagala negatte ntekeko ettaffaali nga tunoonya solution ku bizibu ebyo balina. Ebizibu by'obwavu kubanga bannange bannakawempe ekisinga okubaavu ekizibu ky'emyala ekizibu ky'obwavu emisolo gye bateeka ku bantu misolo mingi nnyo. Ye Muhammad Mutazindwe yeyita Sweet Cake agambye nti ayagala kusitula byabulamu. Nja kusaba gavumenti ebenga erowooza Kawempe North okwongera okweextendinga health centers ez'enjawulo center 3 center 4 mu miruka egy'enjawulo kati nga Kyebandu gwe muruka ogusinga abantu emitwalo 3 tebalinamu health center n'emu. Ye munnabateekeri Yasuli Mazina Lukoola nga yawa kadi y'NUP wabadde ku kitebe kyabwe Makerere Kavula agambye nti wakulira abantu bonna era ng'alina essuubi nti wakuwangulira waggulu. Nti nakuwalidde nnyo abatuvuganya omanye ekibiina kyaffe kyekinaggwano era nkutegeeza nti amazima tubatudde ku lubuto basiita mukama wange teweeraliikirira bannakawempe North balinze lunaku. Ate ajja Tifalira Nambi gwe tusanze ng'atalaga ebitundu by'e Kawempe naye alaze byatandikirako okole okubunyisa amazzi okola ku nguudo embi n'okusitula ebyenjigiriza. Twagala okufuna Seed Secondary School mu Kawempe North. Ekyo kimu. Ekyokubiri twetaaga okusaka okwenjawulo okuva mu ofiisi ya Presidential Skilling Mukyala Katana. Abakubo gaffe gateekwa okubangula waliwo ageetaaga kye bayita obwangu bwa greda egayitemu ezibikiriza ebinnya ebikakola ki ebigalimu. David Tamale Abudu Mungi ne Fatuma Nalubega bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Kale ekitundu kyaffe ekirala ekyagataliiko nfuufu tukiguddewo n'emboozi evudde mukono eno ab'obuyinza banyikiza ebikwekweto okubagagga abazimba ebikomera mu nnyanja n'okunuunamu omusenyu. Abamu ku bano badduse mu bifo bye babadde bazimbamu naye nga ekikwekweto kigenze mu maaso era ab'ebyokwerinda ne babeerako be bazinduukiriza. Wabaddewo akasatiro ku mbalama z'ennyanja mu ggombolola Empunga Mukono abyoka RDC Kasiba Ntaasani ng'alina bannema okubadde William Juni bakoze ekikwekweto kubagagga abazimba ebikubira mu nnyanja ne banuuna omusenyu mu nnyanja kwotalina okukolako beje. Bawelekeddwako poliisi ng'edumiddwa mu Godfrey Tumusiime ng'abagagga olutegedde ku bikokweto bino ne baagala ezimu ku gedde zitingira mu bifo bino era nga namu ku bazimba beegi baziteseewo ne beetegula. Wali omu ku bagagga ategera ekiseera Assembly yamusizeko wakati mu kutya n'akkiriza n'ekituufu abafumene bazimba ekikomera mu bukyamu. Nange saali wadde time nali ntambuddemu kati ndoko bakizize
other members of the family. Ono yeetonzi n'awo abadde ennaku nnyo kulaba ng'amenyawo ekikomera ekyo. Kati era kibadde mu process to remove it. Amateeka gamanyi menye. Bwe bakiteekawo amateeka tebagategeera bulungi. Naye kati gumugamanyi. Ekikwakoto kyengedde okutuuka mu ggombolola Kisonga ku mwalo gw'ensonga nga basangiddwayo emmotoka ebinuna omusenyu ku mwalo atali bakuba ku mukono era bana eri mmotoka mpawo alabiseeko abamu ku bavubi twogereko nebaziza kasiba nti olw'ekikolwa kino nti kuba abagaga bafuukidde ekizibu ku nnyenya nga bazimba ebikomera mu mazzi. Ekikomera sementi buroka biba byaseeyaatu osobola ofiirawo mu supidi entini nnyo olw'ebikomera ebyo twafunzibwa amakubo kubanga netukyasala genda ku sayidi erindala. Gavumenti kyerina okutuyamba abagagga abagula ku nnyanja ffe balina otulekerawo tulina okukolera kuba ffe tumanyi mulimu gwakuvuba gwokka gwe tusobola. Ebifo mwe twalinga tukolera emirimu gyaffe byonna babyefunzizza. Ffenna ne tubeera nga tuli mu kifo kifunda abalinga beetaaya ne batufunziza awo awantu nga bafunda. Omukungu wa Ndema mu Junior alabudde abagagga bakomye okuzimba ebikomera ku nnyanja ndi kuba anakwatibwa kutwalibwa mu kkooti n'ebikomera bimenyewo. Bunamuyika mu viivi waliwo sentensi ezi omulamuzi n'amusalira ate nga kwotaddeko ate n'okufosinga okugjawo ebyo ne byataddeko. Akulira ebikokoto bino tumusimi era idde okumya omuze guno kuba guno n'obutonde bw'ensi era nga balina okusa ekiragi kya pulezidenti mu nkola eky'okutaasa obutonde. As the Mukono Environmental Protection Unit, we are determined that this time we should walk the talk, not just say something and we don't do it. Aladisikasi banda agambye nti agezezza okukoma ku bagagga abazimba ebikomera mu mazzi ne beerema. N'ekyewusa ono tulabanga twamugamba okumenya tannakimennyayo kyonna twagala akimenyeyo mu ttaka n'obutimba bwabugjeyo paka mu mita 2. So kati bwe tulabanga atamenyako matootobo then tetulina kyakukola kirala okujjako omuteeka mu kooti tetwemenyere. David Musikalyankolo yakusakidde eggulo enkulu Awukati TV. Ate kkooti enkulu egobye okusaba kw'okuyimbulwa kwa Dr. Kanokiza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale era omulamuzi awadde ensonga nti bano engeri kkooti y'e Nakawa gye baguddeko emisango gy'okulya mu nsi olukwe tasobola kuyisa kiragiro kibayimbula. Omulamuzi wa kkooti enkulu Dr. Douglas Sengiza agaanye okuyisa ekiragiro eri gavumenti n'ekitongole ky'ebyamakomera okuyimbula retired Colonel Dr. Kiza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale abali mu nkomyo ku misango gy'okulya mu nsi olukwe. Bannamateeka ba Dr. Besigye abaali bakulembeddwa mu Ssaalongo Erias Lukwago basaba kkooti eyimbule ababiri bano nga bagamba nti mu nkomyo baliyo mu bukyamu oluvannyuma lw'ensala ya kkooti ensukkulumu eyayimiriza kkooti y'amagye okuweesa abantu ba bulijjo. The application is for an order of release by law. Omulamuzi Sengiza mu nsala ye agambye nti engeri Besigye ne Hajji Lutale gye baguddwako emisango gy'okulya mu nsi olukwe mu kkooti ente Nakawa kkooti ye eba tekyasobola kubayimbula nga bwe baali basabye. Bw'ati agobye omusango guno wabula nga talina ludda lwalagidde kuliyira lunnaalwo. Omulamuzi era avumiridde ebikolwa by'abantu okumuyisaamu amaaso mu musango guno abamu ne batuuka n'okumuweereza obubaka obumuvoola n'okumukubamu katuuni n'asaba kikomezebwe kubanga kittattana erinnya ly'ekitongole ekiramuzi. Besigye mu kiseera kino akyali mu nkomyo okutuusa omwezi ogujja lw'anaalabikako mu kkooti ente Nakawa okumanya okunoonyereza we kutuuse mu nsango egyamuggulwako ku Lwokutaano oluwedde. Ebyo nga biri bityo omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi azzeemu okuwulira omusango gw'okuvuma n'okuvoola ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo okuvunaanibwa pulezidenti wa Uganda Law Society Isaac Kimeze Ssemakadde. Ayisiza ekiragiro eky'okukwata Ssemakadde wonna bw'anaasangibwa kubanga ayitiddwa mu kkooti enfunda eziwerako nga talinnyayo. Bannamateeka ba Ssemakadde okubadde Derek bazze kuketta basabye kkooti okusazaamu ekiragiro ekyo kubanga Ssemakadde ateekayo ekiwandiiko mu kkooti enkulu ekisaba okuyimiriza omusango ogumuvunaanibwa mu kkooti eno ento. Just a few days that must make his ruling. It follows therefore there is no order of stay of the proceedings of this court.
Omulamuzi wabadde awa ensala ye ategeeza nti ekyokuba nga Ssemakadde alina bannamateeka be mu kkooti tekitegeeza nti alina kuyimirira mu kaguli ka kkooti kusomera musango ate nga bannamateeka be tebalina nsonga ya simba gye bawa kkooti lwakirabiseeko. The Defence Council has not given this court sufficient reasons why it can't decide that Ssemakadde is not in court today. This court has issued criminal summons twice. Both juries served effectively onto the accused Isaac Ssemakadde. It cannot for a third time extend summons. Omulamuzi ategeeza nti gye bujja ajja kuyisa ekiragiro ekisiba Ssemakadde bw'anaaba yeeremye. Therefore, this court hereby invokes Section 55, subsection 1 of the Magistrates Court, the warrant of arrest against the state Isaac Ssemakadde. The same shall be turned to this court on the 19th of March 2025. I so order. Omusango guno agwongezaayo okutuusa nga 19 mu mwezi ogujja. Omulamuzi issuing warrant of arrest yesiza ekiwandiiko ekiragira poliisi okukwata kilayanti waffe President wa Uganda Law Society Ssemakadde Isaac. Era ndowooza nga tujja kudda mu kkooti nga 19 okutegeeza kkooti oba President bamukutte oba nedda. Bwebawo tetuli bamativu naye tujja kusigala nga tulwanirira eddembe lya kilayanti waffe. Bino bibijjidde nga n'omulamuzi Musa Sekaana gye buvuddeko yayisa ekiragiro ekyalaba ku Ssemakadde amukwata olw'okuvoola n'okuyisa olugayo mu kkooti. Ssenfuma Josephine Innocent ne Musa Sowankambwe bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Lubula Lorian nkwaniza mu kiru kyaffe ky'emizannyo agataliko nfufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikireko mu mawulire agendako ag'okufa kw'omuteebi wa Viper Sports Club Abubakar Lawal enzaalwa ya Nigeria. Abubakar Lawal afudde enkya ya leero era muri amagenjolo mangi nyagadde gagenda maaso n'okwagafuluma nga galaga nti abadde ku bodaboda n'afuna akabenje ku luguudo lw'Entebbe. Wabula ekiwandiiko ekisembye okuba nga kifulumizibwa ekyo ky'olunaku olwayo nga kifulumizibwa poliisi kiraga nti omugenzi Lawal abadde agenze bwe bajja okusinkana mukwano gwe omuwala era mukwano gwe omuwala okusinziza ku statement efulumiziddwa alaga nti abadde amulese mu nnyumba ng'afumba caayi agenze okukomawo ate n'amusanga nga avudde waggulu n'agwa. Amawulire agatali malungi nakatono naye nga kikakasiddwa nti poliisi ekyagenda maaso n'okwekola omulimu gwayo ogw'okunoonyereza kikyennyini ekivuddeko okufa kw'Omunigeria Abubakar Lawal abadde azannyira mu kilabu ya Vipers Sports Club. Kitalo nnyo twongera okusaasira famire yonna eya Vipers Sports Club omuli abazannyi abakungu n'abawagizi ne bannabyamizannyo bonna wamu ne famire ye mu Nigeria. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Njagala tugendeko mu mizannyo egigenda okubeera ku Am Stadium Nakivubo egy'ebibuga ebikulu mu mawanga ag'obuvanjuba bwa Africa. Emizannyo gy'ebibuga by'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa egya East Africa Local Authority Sports and Culture Association egy'omwaka guno gitandika nkya mu butongole mu kisaawe ekya Muze Stadium Nakivubo. KCCA be bategesi b'emizannyo gino ng'omukolo ogugitongoza gubadde ku City Hall mu Kampala nga gwetabiddwako abakungu ba KCCA ab'enjawulo omubadde ne bakansala okuva mu division ezikola ekibuga Kampala. Amyuka akulira ekibuga Kampala Moses Kigenyi yakoze omukolo ogutongoza emizannyo gino. Sikuba nti tunoonya midaali gyokka naye tunoonya okwongera okulaba nti banansi mu East Africa bongera okubeera awamu nga ab'eŋŋanda. Ng'okutongoza emizannyo gino tekunnabaawo abazannyi ba Kenya ne Uganda basiibye mu kisaawe ekyamuza okukimanyiira obulungi. Abazannyi bakuvuganya emizannyo okuli omupiira ogw'ebigere okubaka, volleyball, ensero, pool, darts ne chess. Amyuka maneja w'ekisaawe ky'e Nakivubo Hakimu Kasirya ategeezezza nga bwe beetegese obulungi ng'emizannyo gikomekerezebwa ku Lwakutaano luno. Olwaleero lwennyini bazze kulaba nga enteekateeka gye twabawadde emala
kyetagisa okwongeramu naye nga ffe tuli more than ready wabuli kimu twakiteese mu mbeera nga ntuufu era buli azze wano ku stadium agamba nti baadde tebasuubira kulaba bintu bifaana bwe biti nga biri kwa mu stadium. Ekibuga Kampala kyali kyasemba okutegeka emizannyo gino omwaka ogwa 2019 ng'era lwe gibadde gyasemba okutegekebwa olwa COVID-19. Nga tugezeko mu mpaka za badminton eziri ku ddala ly'ensi yonna eza Uganda International zakomekezeddwa omutendera gw'aba senior era nga zeefugiddwa abayindi wamu n'Abamerika. Abayindi wamu n'abazannyi b'Amerika bafuze empaka za Uganda International Badminton Challenge ezakomekezeddwa olunaku lw'eggulo Lugogo. Omutendera gw'abasajja ogwa sekinomu gwawanguddwa Singh Manraj S2 enzala ya Azerbaijan ku bugwa 2-1 ate ogw'abakazi Ishaka Jaiwolo wa Amerika yawangudde Arin ne Sirhan enzala ya Turkey ku 2-1. Ogw'abazannyi ababiri mu bakazi Amerika Lauren Lam ne Alison Lee bameze Lucy Amigret ne Caroline Lacroze enzala za Switzerland ku gwa 2 ate mbasajja gwanguddwa Singh Kotujam ne Amani Muhammad ababwende nga bakubye Ashkan Shetty ne Sanka Prasad ku bugoba 2 era abayindi betise n'omutendera gwa mixed double mu basajja n'abakazi ng'abawanguzi bagabanye obukadde 3 eza Uganda ng'amawanga agasukkamu 10 ge gavuganyizza mu mpaka zino. Nga Uganda performance yali nnungi nnyo era nga abakola obulungi nnyo bakoma mu quarter finals mu bawala. Tegeeza nti bakokyezi baffe nga bwe bali tujja kuba nti tulaba nti bakolera programu okulaba nti badda ku ground ne badda mu kyebamanyi okukola nti omuzannyi yeetaaga ki, yeetaaga training atya, yeetaaga time ki. Nga tugezeko mpaka za Stanbic Uganda Cup empira egizannyirwa olunaku olwaleero Lugazi Kataka Police wamu ne Bull FC zifunye obuwanguzi okwongera okuluzanya olw'ettiimu 16. Lugazi ekubye Calvary zibadde 2 bwerere, Kataka ekubye Odra Machako zibadde emu bwerere ate nga Police ekubye Bright Stars zibadde goolo 2 ku bwerere ate nga yo Bull FC ekubye Bugoyigo Leopard zibadde goolo 3-1. Olunaku olw'enkya empira gyakuddamu okubanga gitojera era nga URFC egenda kubeera ku bugenyi ng'ekyalidde Mabira Town Council ate nga abalala bagenda okuba bazanya Kuluva Rainbow egenda kwekyaza club ya KCCFC egenda kubeera mu West Nile ate nga Pakwach egenda kuba etunka Pakwach Young Stars egenda kuba etunka ne Gaddafi FC Bushen Veterans egenda kuba etunka ne club ya UPDF ate nga yo NEC egenda kutunka ne Blacks Power. Mu University Football League olunaku olwaleero aba Victoria University ne Deje University balemaganye 0-0 ng'olunaku olw'enkya Eastbat University akutunka n'Enkumba University ng'agenda kubeera mu kisaawe e Kanyanya. Omupiira gwa kubeera live ku Bukedde TV2 wamu ne One TV ate nga tujja kola ne live streaming ku app yaffe ya Vaide. Akumata kumira mpeera kukide musikiriza ekyo ky'olunaku olwaleero musule bulungi mweraba. Mwebalire ddala betambudde nabo mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu bwe tutyo bwe tugafundikidde olunaku olwaleero ku ssaawa 12 ez'okumakya tujja kuba tugabaddiramu nze Sanyu Robina Mweru kambadde ne Mebo Mulungi oyitako mu Bakushona Designs ku lwa Gomesi n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Omukama Katonda abakuume musule bulungi mweraba.